Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Amiri, yangu ako wakulu. Wakulu genda wakulu. Genda yo.
amaze Ndiawo oli mutya mwebale emirimu tukola sebo utwagala okulaba wano olwaleero kawale wa pasita kiki ekigenda mu maaso ekigenda mu maaso tuselebrating olunaku lwa mwami pasita Yiga twamuziika yafiira ku eggamba ennaku z'omwezi 26 lwawe zez'omwaka ali mu ttaka kubeera wano lwaleero bukyangaka wali okomyewo okuba okomyewo lwaleero nadda era neneetagisa okuma naye olwokuba nti covid abadde atuleetedde nnyo ebizibu kati tutambula naye ngaera nadda naye ngaera siraba nnyo kwegamba kyenziza oli yange yeeruo kakati mwami Amiri twagala otubuulire ffe buli we tukulaba oba osaba transport kiki oba tolina sente zikula zina zikulizaayo ekintu ekyo kinneewuunyisa era ekyo temwandi kyogedde nako kubanga okuba nti nsaba transport kwegakati yafuukanga embulemu yange era ne mwemba nnyimba ennyimba endala zonna abantu be bennyini baba baagala nyimba oluyimba olwo owulira kati olwokuba nti n'ennyimba yennyini bw'oba oyimbye nga sisasula bulungi kambe ebibiina gy'ondaba bwe nnyimba oluyimba olwo lunyongerako ku mbeera yange yenfuna nenfunayo kenfuna kesandifunye kati ekirinyumbisiza olwaleero saalibiri ensonga yakuba nti tuba mu covid atuyisizza buli nnyo nembanga kati mbadde yala ddala mu mbeera eno gweoyagala kufunirako kasente mu mbeera eno gyetulimu gweoyagala kufuniramu kasente olwokuba nti omugenzi yali akinjagaliza nnyo era yensonga lwaki njibimbi era nkugambye nti bwe mbadde nduyimba ng'azijukira mukama wange pasita Yiga olwokuba nti oluyimba olwo yalinga alwagala nnyo owulidde ngaera ŋŋamba nduyimbe kakibejji era nga nduyimba ofunyeyo obutedemeka sirowooza ebya sente tebabala biringa baana omuganda tabala baana kakati omukulu se Amiri olunaku lwaleero puroguramu ez'olugambo bazijje ku ssaawa zaazo ne baziteeka ku ssaawa 6 ssaawa 5 mugenda kusigala nga mufolowinga twandifolowinze naye 6 tuba tetwebase ate onotunulolinde lugambo paka saameka watubadde tululaba ngaolulaba abawulire wali abe 12 nga naawe olindira nti olugambo lujja ssaawa 2 sabula naye kati bwe biba nti babyongeddeyo era abakyalimu amaanyi banaabiraba naye nga ffe abakaddi tetusimayo oba tunaabisanga kati kantu kikojjukira ku pasita Yiga kotagenda kumwerabirako ku obulamu bwo bwonna ne bwaba mwana nga yazaalibwa bbulo kubanga kati omwana wajjidde asanze envuga mmotoka naye kijja ekimmotoka sinza kyerabira Yiga kyeyankolera kubanga ebigere nabyo byali binzita ekyo sigenda kukyerabira mu bintu byonna ekyokuba nti Yiga yampa emmotoka ennaku z'omwezi 14 omwezi gwokuna 2017 nangwasa ekyuma era oza ekyovuga nedda temuli mafuta era ebyo nabyenkaaba okubeera ntaliiwo ebindaaza kati naye kansuubire nti abaliwo era bajja kikolambako lwakuba mbadde sikulima nti sijja gye bali naye nga nzijeekuusi nenemererwa mutabani we omutuuki yeyakugamba ate teyadde mu kifo kya taata we mutabani we abadde n'ebizibu bingi okutereza kyaki okutereza abakozi okukola emirimu gibeerewo ng'alina omulimu ogwo ng'alina kusooka kiri kye tunaalabirako nga kimuwaayo akantu okulaba nti kibeerawo naffe aleokaatuwe kyaki nga wetwagirekawe ku kisanzi abata balimba bulimba kyaki omwagirekawe mu kisanzi awo mulimba tunulako waggulu olaba materiyo waggulu walaba nga tewalabangayo emiti naye kati ogirabyeyo okujjawo nga naawe olina kyonoonya
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo